Bobi Wine hakikoledde kadama ate dooto olwaba kadama mukwano lukyagenda maaso rasa amaze n'ayogera ensonga ye SB4 nange kino kyo simanyi gye kinaggwera naye nga video zonna zina maasawo ngenda banzikutusaako naye nga sinnabakongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongera era nga nkubaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG temukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatanaba kusubscribinga darling beera ngu subscribinga kona ku notification bela tuberenga bugire tutekayo mukwano gwasooka ozifuna te hajati kalodo nakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bikola ki ne biteranga gwe wenna ayagala okulangira akalanga kuko nako natoso tukonako ku namba y'essimu wansawo ayi ne tubeeranga tukola ki nga tukuyamba munnange hanti nze siko wakujjukiza mwana muwala yavaayo ne yeegaana rasa bwato ne rasa naye olunaku olwajjo ate yavuddeyo n'atuwulira ensonga lwaki balimaganye okukwatagana ne mwana muwala ono ayogedde ebigambo bingi amwogeredde bingi omanyi ye rasa tanyigirwa mu ttooke ate nga tapowa game ate kambeere nga mukutuuseko owulire bye yatugambye ate male nkongereyo hadiyo nchayi kiri ekiyenje ogamba omuna Kenya otalina amagezi naawe nani mupima nange kulaba oba asobola naviramu awo nga tasobola asaba bibiri asaba bibiri kinasaba kiri kino sinakireeta nga atali kukinale naunga navaako omunakenya muki bannange kaali kasumaali lwakuba nakateekako ti munnakenya naye nga amanya go gamanya amatuufu ye afi afyani afi birala nawe nyizo bitegeera agamanya nawe gategereka abantu omukyala yavuddeyo n'agamba takwagala yetasobola simwagala sagala bwe batyo njagala muntu ali stable naye nomucambusa mmale mutegeere kimena mutegedde nga ndaba kilasi ya wansi nnyo namuwa emmotoka wishi nga mpyattuku n'agigana n'agamba ayagala emmotoka ng'esinga eyange yayogera cross country Mwero simanyi 13 ngamba ono mulalu kiki nendaba nga talina na lubuto ono kumuteka mu mmotoka eyo namugali ebyo nno omanyi ye rasa tapowa ate dooto olwaba kadama era nga baagala embassy ye Saudi Arabia ey'abannayuganda tesobola okuba nga eyamba bannayuganda bakola ki abafiira e Saudi lwansonga abaana bangi bafiirayo eyo ate nga tebalina asobola bayamba ate embassy evunaanyizibwako teyina kyebagamba era ng'abaana nga bo bavuddeyo ate beekubira omulanga balabe nga gavumenti ekola ki esobola okubayamba mu nsonga eno era kankutuuseeko vidiyo eno male nkongereyo n'amawulire gaffe amalala bannange jokes aside tulina obeera serious ku nsonga y'obwakadaama omanyi kiruma nnyo okulaba omuntu atakubanga ku bwakadaama nga tabumanyi nabumanya naye ng'avaayo abalwanirira naye nga mwe bakadaama nga mwetuddeko nga mulina ne intaneti ate nga mumanyi ekituufu ekiri mu bwakadaama naye nga mwe mwetuddeko bannange nze kambabuulira amazima amatuufu teri kintu kikyasinze kuvaako sosi ya kubonaabona mu bwakadaama nga ofiisi esobola omanya omwana nti gyali abonaabona kubanga bakubira essimu naye ne tabaako kyekola ofiisi erina engeri gyetwalamu omuwalabu emutwalanga golodi omwana basobola omuzza ku office ng'engalo zino zajja zonna ne bazzaayo omwana omulala nga mulwadde office ne tabako kyakola abula ekyamakulu kyekola ekwata omwana oyo n'emukipingira mu kasenge ate n'ekwata omwana omulala n'emuwa omuwalabu gw'aba atwala omwana abeera mu kiyumba n'abakubira bannange bosi ambonyaabonya antulugunya akola bw'ati naye mwemukubira bosi ate mubiite ate ne mudda kadama abalopedde ne muvuma toyagala kukola bikoze bitya wajja kukola ki bannange gavumenti weba etuyamba esookere ku ofiisi yentabwe eviirako ddala kadama obonamuna singa ofiisi ekwata omuwalabu oyo ne mugamba okomezaawo kadama ono nga mulwadde olina omutwala mu ddwaliro olina omusasula omusaala gwe naye kimanyi omuwalabu akuzza ne ku ofiisi ng'omubanja omusaala naye ofiisi netabako kyekola naye muleka n'agenda n'obagaba bannange mu mubanja ne bagamba sirika toyagala kukola bikoze bitya bannange gavumenti esinge kukwata ku ofiisi zino bino simanyi embassy simanyi ebyo bye bisoose biviiriddeko bakadamu bonaabona tebafaayo bo batunuulira muwalabu batunuulira kasita bamala baweezaabwe ne bakutunda ate bakuza ku ofiisi ng'oli mulwadde ne balyoka bakugamba lwaki okomyewo wandigiza obeerayo ng'okola bikoze bitya olw'okuba bo bafa ssente bannange bayambere ddala kadama nga baviira ddala ku ofiisi kubanga naye banaayamba kadama mu kiyumba
nga office tefuddeeyo tewali kigenda kukyuka. Ebyo nno ate ye ashakama essanyu lijjula okumutta anti Bobi Wine azzeemu n'akomentinga ku posti ze omulundi ogwokubiri. Omulundi ogwasooka yajja ku live ye n'akomentinga abaana ne bagamba atabadde principal biki kakati nno ku luna akomentinzeeko naye essanyu lijjula okumutta n'amwebaza. Bannange ekiravulavu ekibadde wali n'abagamba bulijjo mbagamba ndi munene w'eggwanga nga muwakana kakati principal azzeemu n'abikola bambi kamaama essanyu lyabadde likata naye ng'ate ye mwana muwala Kafuta oba gwe twandiyise Nicolo ne Kafuta bano abali beekuba olw'omusajja anti yayibye mukwano tebinnaggwa era nga Nicolo bamugambye anti yeekweka engeri muno gye bagenda omusiba emyaka 3 naye yandikola ki yandiba obutawona lwa nsonga abantu bangi ate bamwewerera okuba nga bamukuba. Bannange ate ye Calvin Kayanja ensonga zino azogeddeko bw'ati n'agamba mbu tekyandisaanye kubanga abaana bano oba oli bamusiba bandi batuuzizza bombi ne bababuulirira lwa nsonga eriyo abantu abalala bali makomera bemulemedde okukola ki okuyamba naye kamukutuuseeko ono omwana agenda kuva mu komera ng'ali disconnected ne reality. Okitegedde bano abaana beetaaga lyabu ekkooti yanditegedde abaana bano balemererwa bakadde baabwe. Toyinza kuba na mwana wati 18 ati 14 nga yakola ebyekiseegu bino byonna yeyeyambulira ku intaneti tebabeera maka g'abakadde baabwe bakola gurupu ezinywa omwenge gw'abasajja be babeera mu bimansulo kaliyoki biki ebyo byonna kati kooti neetegeera bwe baba balema bakadde baabwe abaana bano beetaaga lyabu bakyali baana. Omuntu walemera mukadde we tayinza kukwasaganya mateeka tayinza kukwasaganya constitution wennemere yanzaala bwe ombulire constitution gye bakola gye saali. Okitegedde mulimu we twetaaga okuwumbira abaana kino ekyekkomera tekibategeeza kigenda kwongera oli busungu wagenda kubeerawo olutalo olwalubeerera. Omanyi lwaki famire ya Kafuta Queen esirise togirabangako bagenda kuzza omuliro. This is a girl mama we yamulemererwa najja e Kampala ng'abeera ku street kwe bamujja ne babeera naye. Kati ebyo byonna byandibaddewo singa baali batemu yandiridde butwa singa baali babi nnyo tebandibadde na mwana oyo. Naye olwaleero media tegaidinze family kumanya nti bano baana yes waliwo ekisobye ekyaliwo bakuba balwanagana naye ekyo nga bw'okiraba ebyo bikolebwa mu maka. Mama yatukubanga nakutuula ne ku mutwe nakwata kuno kugulu nakuteekeno neno nateeke singa tutwala kamera zaffe mu maka ojja kulaba ebikolebwayo. Ozanya ne nalubo wa Madina n'amazzi n'agakuyiira embooko nevuga ngaladu n'agamba nti kati bwe sitakubonereza nti nkuyigirize nti obubbi kibi community ye yennyini egenda kukwokya obeere mulambo. Maama yakuteganga ekinusu n'akiteeka ku kakabada n'ogenda n'okijjawo embooko nevuga ngaladu nga teri muntu yenna ayinza kuyingira mu lutalo olwo. Wano olwaleero tulinawo basimpasayiza abantu abayingira mu bye batamanyi. Okitegedde wisdom kaye amaanyi mugateekeke walala. Yes be bavuze story eno kubanga kati nkubuulira mulimu abantu abatali bazadde njagala nnyo omuntu alina omwana omukulu ali myaka egyo gwe walabye ani musango guno ali myaka egyo ali myaka 14 ani wisdom kaye mwana w'omukulu yenkana atya Hati kubuulira be bavuga story ne one wisdom kaye budde tubufune tukolemu ebirala. Wisdom kaye is my friend tumitinga kwanika ati era nkubuulira kino obudde bwe tutadde nnyo mu kino tulina ba political prisoner. Bring back our people. Lwaki tetukulabayo effort yemu lwaki tebeerayo ne tudda mu ntalo z'abaana we need justice nga tulina abasiba abaasibwa ku nuupu tulina abantu ababbibwako wano ettaka lwaki effort eno tetugiraba. Sb4 nkwegayiridde ngenze okutunula mu bantu bonna gwosaana okuterekera ssente zange nkwegayiridde zinterekere ne mugamba munnange nze siterekera muntu ssente nkwegayiridde siterekera muntu ssente nanga akanze kuteereko omwana n'ateerako miliyoni namba ne mugamba maama wange nkubulire mpe namba kwe mba nteeka ssente ezo siterekera muntu n'omu ssente omwana n'alemerako
Namugamba nkubuyire kangende ku president kwa statement sente zonzirye tozimanja. Nga kwa chance semba yonkwa nnaku 2 mpe namba oba ya brother oba yani pwemba nteka sente zo tozinteresa mwana mpe namba nenze mutera tatuterekera abantu sente tulina omukyalo ono ankubidaka esimu ndejuwerako ng'akaaba amaziga si yekka waliwo n'abaana abalala abankubidde essimu emirundi mingi nga bakomplaininga ku mukwano gwaffe. Mukulu ono yali mukwano gwange sijja kumwegaana naye ndowooza byenkola nga tebimusanyusa era ajjukira obulungi yakolako story ng'egezaako okunkuba ate ebitaali bituufu. Nze sina kigenderera kwonoona linnya lya muntu era mukyalo no mukozeeko ngenda mukolako story kulaba nga bakwataganye batya kuba amazima sente eruma. Ayinza okuba just communication yeebuzeemu naye wanalaba akatambi kano tugikoze story tugikoze nti amasimu ge gaavaako newe yali asula yasengukawo so ekiri wagendayo yagenzeeyo andi n'abaana abalala bagenzeeyo waliwo abaana beyasuubiza okutwala ebweru yakola kampuni etwala abantu ebweru yava mu bwa bloga nakola kampuni etwala abantu ebweru mbwe abaana basukka ne mu 10 abamunoonya so awali bamanyi waasula bagendayo nga yasengukawo. Tuwa tukusitoye ndo gikoze olw'ekigendererwa nti wabanga jali ayinza okuba nga yafuna obuzibu nga tetumanyi. Ayinza okuba nga either banga simu bazibba nga tetumanyi. Ayinza okuba nga landlord bayamugoba mu nnyumba. Ayinza okuba nga bamusiba. So ab'eŋŋanda ze oba mikwano gye oba ye kennyini wanalaba akatambi kano atukubire ku simu kuba tumunoonyeza atubuze. Erinnya ly'oggwana Kirabo Eve. Kirabo Eve oli otya? Ndi bulungi sewa yota sewa. Obulamu bulungi? Bulungi bwe butompola mpola. Okakasa? Bwambera. Wankubidde wangambye ekigambo kyo wangambye kyazikirizizza okugamba nti kankukyaze. Wangambye ogenda kwetta tunaakuyambira. Si kyo ngambye ku makya ga leero? Kubanga ebintu badde binzuseewo. Naye nga lwaki olowooza ku kyokwetta? Kibadde kiti kubanga wenatereka sente ng'amanya pirisi wenterese sente kubanga nasooka ninzuwa famire yange famire nelya sente ningezaako brother wange nenalya sente ninziwaako ne bba wange tata w'abaana bange kubanga nina abaana 3 naye nimuwa sente nagula puloti ate puloti naye bwe nagenda kukomawo ng'agituusa agitadde mu mannya g'omukazi omulala. Baawo yagula puloti n'amaana nakyo nateka mu mannya g'omukazi omulala. Najja agigula tororo.